business ki gye nsobola okukola? Buli business osobola ogikola bw'oba ng'ogyagala. Business ya Lugonvu terina kuba business yo. Tuve mu kubuukira business kubanga omanyi yagikola n'emufunira gojja gikola ekusale. Kubanga gwe wagenda ononyeyo ssente tewagenda mu kwagala. Tulina okuyiga okukola business ze twagala nga tezituswaza na tuswaza. Omanyi lwaki obwamalaya tebufuna? Buli abulimu tabwagala. Yagenda mu bugenzi kubanga talina kyakola. Oyina okutandika nga bw'obuga nti ngenda kusuubula matooke tewagayingira kubanga bagamba nti gafuna, naye nga buli lw'okwata ku nkota y'ettooke buli lw'owagula omunwa owulira ng'owagula bulamu. Kitegeeza ne bw'onaakola loss ojja kusituka kubanga gwe mulimo gw'ekirooto kyo. Gwe mulimo gw'ekirooto kyo, gwe mulimo gw'obwagazi bwo. Tobuuza Lugonvu bikwata ku bizinesi y'amata. Atagisomako, atagikolangako n'agikubuulira ntya. Mbadde njagala kutandikawo dduuka lya retail. Mwami Lugonvu olowooza nkole ntya? Nze atakolanga ku dduuka lya retail kkiriza nkuwa amagezi ga retail. Njagala kusuubula matooke. Mwami Lugonvu njagala ompe ku magezi. Nze atasuubulanga ku matooke oyagala nkwegeziwalizeeko. Tetukkiriza gwe kennyini oli mugezi wo. Ekyange kyakuzimbamu buvumu okugamba nti ebyo by'olowooza nti tosobola bikola osobola obyekolera kavuna otandika okwekkiririzaamu nti osobola obyekolera. Bw'oba oyagala kusuubula matooke tandika gwe kennyini okunoonya gye bagasuubula. Tandika okunoonya enkota ya ssente mmeka. Emirundi mingi n'abantu be twebuuzaako abali mu bizinesi ezo tebatuwa mawulire malungi. Abantu bangi mbadde njagala kutandika kusuubula ngoye e China nkoze ntya. Mmanyi bangi n'amulinyisa first class ennyonyi agenda okutuuka ng'ezandibadde za capital nga ziweddewo ng'ayagala mujja mu business. Oluusi n'abantu be twebuuzaako ddala nga bali mu business ezo zetwagala okuyingira batutomeza mu bugenderevu tusobole okuva mu business zaabo. Abantu balina emitima. Weekolera research wo, obuvumu bubwo, noonya gye basuubula, noonya bya mmeka, wano babitunda mmeka, singa mbisaamu ssente bwe ziti, transport nga mbisuubudde bwe ziti, edduuka lya bwe ziti, n'entunda bwe ziti nfunamu. Gwe kennyini weekolera research. Oli mugezi wo n'okusinga amagezi g'onoonya mu balala. Kubanga ekirooto n'obwagazi bibyo.